mu society no gamba Shay Mubajje wadde ogamba mbu waliwo ebibya TikTok n'ebino bye birungi bya TikTok Shay Mubajje ali ng'endiga endiga basobola ogirya embwa n'egirya ekigambo ky'okajja kiwidde ali muzungu ali ng'endiga basobola ogirya kigambo nga kinene no nkugera kyakulabira ko endiga yo giraba bagirya embwa esobola okulya endiga ng'endiga etunudde bweti ng'endiga endala eraba bweti yo kennyini gye bali mu kulya nga tekaaba nga bali mu kugirya tulanga ku ndiga gye balumya mabega ojja kuwulira nti bankutte Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda e Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola White Party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo milioni 2.5 ate kapo 2.2 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku sente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu bya kutakala kulya ku sente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 25552 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya sente si kulya mwana twali kye tulijja mu nsi muno mujje tulye ku sente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Isa yaddi ya week eno Sunday Isa ya Sunday eno naawe gwe yaddi weeks 2 maaso bya week ejja ejja evudde bikyali wano ojaga bakutasima abalya n'enseeke manje biwandiika wano nze mbimanyi mu mutwe mwesanzeewa yampisenga pressure yakubeja simu nakuyita nga ine ensawo mulimu n'omufalisa alabika wagenda wasula gasokana gwe tuseeko kamera wasanja kojja kagato nga ine ensawo mulimu omufaliso ng'omuzannyo gumutwala balya n'enseekezi ate kojja kagato yatandika okuzannya omuzannyo emizannyo egyo ng'amini tannawamba kati kitegeeza esaazi we tutamwogera tugenda mu kikadde balya n'enseekezi tugende mu kikadde ku Easter bw'alina okukiyita balya n'enseekezi tugende mu kikadde kubanga kojja kagato omwana we omukulu waba wa myaka 4 taata wange alina emyaka 5 kitegeeza kojja kagato jjajja wange so mbadde mbasaba tuwagire mujjajja wange kojja kagato alina omuzannyo balya n'enseekezi kuva ku Good Friday Easter weekend yonna kuva Good Friday Saturday kale bantu tubagiyenzani abamutebamanyi tukyanyumya tugala kweyanjula mpola twekyalanga kojja kagato abanye kojja kagato alina omuzannyo balya n'enseekezi okuyingira mitwalo 2 kitundu oba lwe n'abeetaano kati ekyala kojja kagato kyalina okukyusa alina okuba n'ensawo 2 kubajjukira muno mulimu engoye zakyusa eka kyaddayo adde ng'omuzannyo gwe goma ekigambo okutegeka sho genda obuzeo kuba nobody kyogamba kojja kagato asula ku National Theatre awo obudde bumukwatira kagamba
olaba abantu abagenda okulamaganga 3 abatandise otambula okuva eggulu webuzibira wasula kati ngono gaa nti wayi emmotoka leero namenye emito wendasuza mmotoka kati kojja kagatto naye bwatyo bwali stocks ngatto kati ki ekyabagaseze kojja kagatto like I don't see you guys connecting ndoza sikitegana mulaba ntambye olubuto atambula yagagala bwati nakapale sikabawalako ali muzungu agambye oyambadde akawala kakazi naera kalinga kakikazi gye bikalaga abantu akawala yambadde ka pinki kalinga legingi pinki kala y'abakazi Inter Miami naye akawala ko yambadde nga baswap akasolo konna kayisembwe kati Jino musono gwa Mungu. Sebo, kuli mukora. Assalamu alaykum. Ero ntambiko onyambalidde akawale sikategedde. Napale yange bujonzi. Yava Mexico. Kati wabaddawo. Kuwangala nakasati kabalefali. Nakasati kabalefali. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Don't forget to subscribe n'okubeerako mpola. Leero sirinzeka ndine Ali Muzungu, political activist, human rights defender. Naye akagambo human rights defender sikagala. Abasinga bakerimbikamu nga bayisabya LGBTQ. Buli gwa yangu ko sima human rights defender. Omusajja munnankyukakyuka atava ku NUP. Yo sijegaana. Ekisooka NUP sijegaana. Naye eriyo omuzannyo gwa kojja bali anyenseekezi tugende mu kikadde jajja kagatto anatuko okuzannya nga takyasobola kuyimirira ku stage wallahi gumuwuulu ne wallahi bawagire kagatto olwasonga bayibeka nkule kagatto oyo mulaba atobye ate muntu mulamu muntu mulamu kati olaba ku Easter okuva ku Friday Saturday Sunday ne Monday omuzannyo guli ku National Theatre emitwalo 2 n'ekitundu genda wobeerewo okosekemuko olaba ne kubyawana ne waliwo n'abasajja abajja balitana obuliri ku stage ba mitwalo 2 ne tugenda nga ne bato bimanyi so amitanga sima yalevi nolimba kati neko jagate omuzannyo era nagusabira nnyo kuba ne byaleese omwerekerako onagwo omanyi yaleese mulimu legend of theatre mulimu kojja kagatto jajja kagatto omanyi yemu ye2 ye3 yenyaye kati so mbasa kojja kagatto omuzannyo gwalimu ye kojja kagatto yesenga amida yakojja kundi gonna yagulimu era bagenda mukolako makeup wamabwaba mukyuse ekisigiba naye nga nsaba bambi tugende tumwagire balya n'enseekezi kati mwasinkanya ne kojja kagatto yajja mu inbox yange nankubirako ko olw'ensonga nze njagala nnyo omuntu ayogera nze sagala nnyo omuntu ayogera kintu kumuwaana njagala nnyo omuntu akubulira kituufu Shalom nagga nti ekikyokoze kikyamu nakikugamba Gandi munenge chokola kichama. Chusa. Yes. Kwa rusora kungama nti olwokuba ndi musiramu. Ntandiko gama mufuti nti wamaanyi kukyayogedde. Kati Shalom kankubulireko. So banange nga tumaliza ne kojja kagatto jajja kagatto ku National Theatre which Easter weekend yonna. Easter weekend olugwa. Ne weekend eri jali ku National Theatre. Mane twagire kojja kagatto muntu waffe asereke nyumba ye. Agenda kusereka nyumba. Siriwo. Yagula moke ne mulemerera. Motoko bagula yechi yagula nga yanna mukasa. Ngekyamuka. Yala ndagula tukutuku olaba nasombanga soda. Olaba kunazo na uganda konvo myaka sajja. Gwa mulangidde ekivulu. Banda kyuza ngaka ali muzungu ne kujja gato. Basi sinkanyewa. Ekirala bolengera kagamba subscribe. Shalom 256 nogira bwoti togenda kuna toina kyovaako esimu tabagenda gitwala tegenda kuzikira bana Uganda olenga abayite mmere ola obuzo tulina wano omuntu azimbira akantu akatono omutima n'obulago mu Muzimbabwe okunyiga bwoti kijeska subscribe kokka nogenda okutuka bwoti nga Cristiano Ronaldo kwali subscribinga aina Mr Beast ne weboza Shalom ayogera n'Oluganda gowulira naye nga Mr Beast amanyimbo nekinataka gyobeera gyoli era kimanyiddeeko ddala ogamba okyali muzungu jendi obadde otubuzeeko tukoma kulaba nga oli muzikyayite ez'okola ezo kwidi wabaddewa
Koyidi nabadde mu kyalo ensonga nti ensonga z'abasibe nabadde mumazo zimaliriza. Kati nabadde ndi awo Mufuti n'akola comment. Ekisooka basajja bange abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo ebintu TikTok byetulaze nga mbadde temumanyi nti gye biri lwakuba nnyo. Bingi. Waliwo basale eziva e Saudi. Nga zituukira ku Supreme. Kampala mukadde. Ng'okugifuna olina kusasula ate nga za bwereere. Ekyo kinako ne pulufu baleete bansibe. Baleeta ente okuva mu bataki nga zigenda Luzira mu makomera Luzira batwala byenda. Ne pulufu njirina. Baseeka bataffe bannaddiini. Kakati bw'akwata omuzindalo bakyamuka. Ne batamanya nti abantu abali ku ground baagala Kishalom. TikTok eno gira Mufuti yagaye bagijjemu. Mufuti ajagalako ki? Nanti mumukuba. Nanti kati nga gwe byoyogedde mbaba wende batwala ebyenda. Ensonga lwaki agala TikTok. Ate sengari yali TikTok. Kati tujja kutegera nti omuzikiti bagubanja. Eyiba yogera ku by'omuzikiti byakomawo. Sengari yali TikTok. Kati tujja kutegera nti Mufuti muzikiti gonna yajja naggulawo gate nga to muzikiti bagubanja. Wallahi billah. Chano yeno giraba. Wallahi nga okyaliwo ino okuntekako nti ali yafudde. Ate mawulire. Nkola mawulire nga amanyi. Ebyaddala. Kakati neto ojja kufa kati. Nja kufa. Omutina okukiriza ati njo kunyonyola. Kati abasajja bo balaba. Bogamba TikTok eveo nga tulina abantu bafa abanaku wansi betulaze. Ennaku zamu tebakyayagala kuyamba. Nti bwakwata omukyere n'agukola n'aga nti zino kilo 8 zigenda ku Supreme bazigabira abanaku. Mufuti asooka kujjayo simu nakuba ku wayi mu kimwano kira 2 nambale kiro 4 nazwereze embale usina hulayi mulembe hali ngabo zikola ki ali Mufuti waffe nati Mufuti ali mu seri esobola Shalom nze kino ekisibe kiwedde nalyako ku muzikiti kubanga mmere yo ku muzikiti efumbibwa abantu abateesobola Mufuti asobola okulya ku muzikiti I doubt. Mufuti essaawa zino ne bwakeranga ku makya n'akola bw'ati asobola okulya ssente z'alina n'abaana be bonna nga tebavuwadde n'abazzukulu. Kati bwe nkwata omusaalo ne ngutwala mu muzikiti kimuluma kuba yalina okukikola. Kiringa okujja n'oŋŋamba mbu Pulezidenti Museveni akoze enguudo ate taatawo bw'aba agula sabbuuni waka alina kukola ki? Taatawo alina kugula sabbuuni. Nagula sabbuuni. Si mawulire. Si mawulire. Gavumenti ekoze oluguudo. Edi oggulire. Gavumenti okukola oluguudo si ggulire. Tekikolyako ddala dde eggulire. Obutalukola lyeggulire. Naga oluguudo olw'ennakawuka tulukaabyeko abasajja balaajanye. Omukazi we wawaka bajja n'agamba nti yeetaga kusiba nviiri n'omugato olina ssente. Bw'agenda n'asiba ebbali lwaki omubuuza nti enviiri wazigyewo. Kagwaki olina ssente. Kati Mufuti bw'agamba nti no TikTok bagiggyewo. Agiveeko agiggyemu mu ssimu. Yes, kyegamba Shalom kankubulireko. Bote batema clip eno nti ali adagamba Mufuti. Bagana gitema bayiteka ku TikTok. Oli ayina okujja anoonye full video ku Shalom 256. Ku Shalom 256 subscription ebegenda kuja. Ne views yeyongere. Alemena okubuuka akalango naffe tufune n'amata. Teri agenda kukwata Shalom kumusiba toke mu bulago nti yalibye. Ekyo balina kibata nabanya ku mukutu guno. Ali TikTok esinga Facebook. Facebook yayiika. Facebook yayiika. Ate namulida agamba nti bagiggala yetegereze kwetuli. Bulungi nnyo. Ne president yennyini. Era omusanga gyali. Ate akonye communication. Kagali ne gwanga bannange. Naze nawunya Museveni bannange saga akulimba olumu. Olaba ze nalowooza eggwanga lino liraba. Zinali nga baliyuze buli bamwoke buli omwadduke. Oba akutte kati. Oba oyise mu ddirisa. Omanyi Uganda tugenda kutuuka ekiseera nga tuyita mu ddirisa tugiddukemu. Kwa mutuufu ebintu bitabuse. Kubanze nakyali wange we yali ava ku ssomero yayita mu ddirisa teyadda. Paka kati. Bamutikkira. Mbijjukira ebyo. Ffe nga wayita mu ssomero bwoti. Ssomero baligenda kukolamu nnyo. Langi ebikebe ebi. Ebya sadoli nyate bino ebinene bino ebyeru. Sina olunaku lwe saatoloka. Sirumanyi. Watolokanga buli kanaku. Ate nga sirina ssaawa nga ne kunnya ngenda. Nga sidda ku ssomero nga mbeera wakati yaawo. Ne weetooloolera awo mpola. Ne batugoba fiizi
Ona asoma ne wentola kirasi bwati bwajimale yamwe noddamu noyingira akulaba ku musanvu ku line ya Abuuji. Sente za somero ziriwo. Tata agambye ajja nva waka. So baganda bange abakwata omuzindalo go temuwomerera. Towomerera. Wano ku TikTok we tubeera tulinamu abalamuzi. Kwebali. Tulinamu ali abasiwufu b'empisa nga bwojja bwe nkutwala. Webali nabo. Kubanga nzo atenga balina nno following enseba ebalaba. Kubanga nze bwe nyimira ne mufuti nze ne mufuti batwala nze. Nate yache ngai nga kati ola Allah n'akikola. Gwe n'ofa ne mufuti n'afa. Okola nyama uli ngaga ali muzungu afudde. Mufuti kiyita buyisi bweki. Naye ate mufuti kiyinza okukola malolo ensonga lwe mwajjayo engoma azine. Mufuti bamukoowa. Kati njagala kubulya nze ne mufuti anatambula n'omusirikale. Mufuti. Baba kwagala nnyo. Abukuumi protection. Mukungu oli mukungu. Bobo gaya Shalom. Nga bagenda okukuula amannyo. Ganagali ebbali gasobola okukana nti mulitwala. Ng'ate bonna mannyo. Nga gonna tesobola. Kayine Katonda bw'akukola. Ne bw'otambula n'emmudu ezifaana zitya. Ate simena bya naddiini bajjawo ekyokubakuuma. Gavumenti ereeta ebintu ebyo. Si gavumenti. Bo baleeta olugezigezi. Ngagala kudhimbamu kombanne. Olwensonga Shalom abantu abalema okubuulira abantu ekituufu. Ne baagala kati njagala ombuulire mufuti. Kuba mufuti wange nze nina omubuulira. Bwe bafumba omuceere ogwa boyiro n'omusiika alya guliwa. Kyemmanyi alya boyiro. Naye ng'okimanyi nti omuceere bukyanga alinya kuba mufuti gwe yakalya osobola okugabira Kampala n'egulya emyaka 3. Ali muzungu tokisussa nnyo leka omusajja leka ate mukubanya mutabusi. When a man is down tomega n'oluma. No sirumye. Omusajja mbe omuceere gwe yakalya. Bawugabira Kampala emyaka 3. Ng'ate buli omu alya nakkuta. Kansoke nkubuuze. Mufuti yalinya njikubwa mufuti. Sheyi Mubajji. Naye kyamazima zengeeza okutegeera nga naffe tukuze yaliko. Nze simanyiyo mufuti kubanga Sheikh waliwo bamita Seeka Semakula. Wagwe mpulira boogerako yafa Seeka Luwemba. Aba ali mufuti oyo gwe yasikira. Nze nkoze kubanga bamufuti abalina emyaka 4. Nawe 5. Giri 5. Nawe inakubeerako ku 10. Baga mubalo onye age limit. Kakati. Boze emyaka bwegiki. N'okulonda tebakyalonda. Ate tebikyawuddemu busiraamu nze nkubuulira. Nga byanfuna. Asigama tebali bakkiriza nnyo. Bwaba bakkiriza nnyo ekigendo. Nfuna. Akasente kali waggulu awo. Ku kitebe ky'Obuyisiraamu. Akasente n'okusiga obusiizi omuzikiti ogwo. Omala kuyisa kabbo nenga property weze solo okugusiiga. Nabo bateekawo amaduuka. Neno malogogerako mu sente zigavako galiwa. Waliwo amaduuka malungi ga spare. Oyinza n'obutasula. Baga sente z'amaduuka ezo ziraga wanyazikwata. Olaba ono 10 gwe basuula n'omulaba. Imamu omugamba obugambye nti va ku byo muzikiti odde wali. Agamba sikitegeera abasiraamu bano ate batamisizza abantu eddiini yaffe. Naye nga bagibatamisa baseeka. Seeka akwata omuzindaalo n'atandika. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda baffe twewala abakafiiri okulaba nga tutambuza eddiini ya Allah. Subhanallah. Taata wa nabbi eyamukoza si musiraamu ate teyasiramuka. Tajja Abubakari. Ate yamuprotectinga paka lwe yafa. Ng'agamba omwana wange musiraamu naye nze sijja kuba yakulonda taata we muto. Sio kwata ono. Naye nga tukkiririza mu nabbi. Naye Seeka ayimirira n'agamba nti nze nkugamba ebigambo bino siriyita muntu mukafiiri kuba n'emmange yasiramuka busiramusi. Tali musiraamu. Nabo bennyini aboogera obalaba bazadde baabwe abasinga si basiraamu. Abaana baabwe babeera mu mabaala. Genda mu mabaala. Oyo mwana wa Seeka gundi. Naye ng'eccupa kuno omulaba asobola okusuula kuleeti. Hadisawo nanyo kufuatwa nyezina. Najinsano bwaki ngeri ku musipi. Nze nina gwe mmanyi. Wallahi billah. Nga mwana wa musiraamu nga mumbizi kati alyamu nnyaanya. Nanti bajja kunyiga tebagala biwuli. Nga mwana wa musiraamu? Wallahi billahi tallah. Nga mumbizi alyamu nnyaanya. Kiregeze ebifi yabikoowa. Kati ali ku nnyaanya. Allah yali embirizi nazikoowa. Bave mu kukakanya abantu.
Allah yayina okukakkanya omuntu yayina okusiimira omuntu eddiini nze nalonda omwana okuva mu kyalo Robert si musiraamu nina eyaŋŋamba nti omwana wayita musiraamu ne mugalwaki namuga eddiini yaffe si yakukaka shalom nzija negamba manyi obusiraamu butugamba bwe buti gwe noŋŋamba obukatoliki oba obulokole oba okwesaba bugamba bwe buti nga tetuyombaganye bwe mpuliriza ebyo ne mbitwala bwe mbasibulidde buli omu n'asigala gyakola ki gyali nga tetuyombaganye nze ne musajja musiraamu sura bagiyita bakyali irafi kulaishi bagiyita baki kakati baka yagambira buli omu asinze ebye nange nsinze ebyange ojja kumaliriza ngoze ffe musiraamu bwe tuba tuyingira mu nnyumba toyingira mu nnyumba ya musiraamu nga totodde salaamu as a must ate ne mu busiraamu ne bwoba okonkona bw'otulasala bwe batagiddamu toyingira teza yo not welcome mu nnyumba oba mulimu omuntu wadde mulimu kubanga mubeeramu amajjini amasiraamu n'agatali masiraamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gwe tojiwa naye wabeerawo abagiddamu oyingire naye abasajja abo balaba shalomu bakutte omuzindaalo guno bafuuse ekyala views ziringa views buli seeka akwata akazindaalo ate akolayo aka tiktok adda n'agalabuuza nga bavuddeko mbadde ntya banaakalaba musazeemu bakasaze naye nga tafudde ku information kijyawadaba nina oyo omwana oyo w'embalabe yali antwala wembalabe oyo musimanyi guggwa oyo guggwa yaŋŋamba lwaki nnyimiridde mu muzikiti ne ŋŋamba tutulabira Kyagulanyi senta mu busiraamu mu ddiini teboogera mu byabufuzi no sheyi guggwa akula mu guggwa mutani wawe naye bwe naava ku kasozi awo ne taata we ku kasozi kakati bwe natuuka ne ntunuulira omwana oyo ekisooka wembalabe kuba nali nga namutwala ku kirasiki enti ndaba mubeereza seeko yaludde n'embalabe kuba namufolowinga kuvanga ziri part of ye nga bw'onoogamba nti omuntu alina eriiso kaneseka akula teziri muvaka ata yaumul kiyama leka naawe zisobola senga aba akola zisobola okujja bw'aba afudde n'olusu ne luva kawanga zina n'okuba ziviira ddala kawanga omanye eriyo omuntu nga embalabe se ziviira ddala kawanga nga ne bw'omujjako eno feesi munda gye ziri kati mumujjanjaba mumuleke Allah amale mumujjula alisinkana mu nguwe namulaba nga ntwala ne mutula ne ngamba nali mufolowinga namujjako folo yange nalanga nali sisobola olw'ensonga nze ntegeera nnyo ntegeera nnyo okumanya nti egongolo bw'olikoona bw'otisobola okudda emabega baze mwalinawo akali katambula awo gwe ne Seeka akula mu guggwa kati Seeka guggwa nze mu covid ono mu Ramadhaani eno nalina abasiraamu be nakwatagana nabo ku tiktok yange ne bagamba nange tulinamu abasiraamu nga basiuluka mu mbeera embi tuleme kwesiba mu kibuga tudde mu kyalo bwe natuuka mu kyalo ne mpayo omuceere obungi bwagwo n'obuugi ne butto ne sukaali Seeka ngamba toola ku salaamu bwe ntola ku salaamu ne mbagamba nti banange assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh temwerabira Kyagulanyi ani sentamu lwaki olw'ensonga nti bamukkiriza yeesimbewo Shalom njagala mbuulire lwaki nzala ne ŋŋamba mu kamera nti embizzi ewooma nga sigiri nga togiryanga nako tomanyi bwewooma nze Kyagulanyi gwe mmanyi wallahi billah ye president wo bajja kasalamu Kyagulanyi bwakeera ku makya n'ava ku byatukkiririzaamu naye muta n'akanya kakinti tadde naye muta era ne tumutwala bwakeera ku makya kubanga nze kankuleko Shalom kye neetaaga wano mu Uganda nze ndowooza yange njagala president ajja afuga emyaka 10 agende omulala akwate ne memba wa parliament watu yogera ku memba wa parliament bannange tufa bajayo bakayana omukulu aluddeko naye tebalina gye badde tulina abaka wa parliament bano besijja kwogera naye oli afuze emyaka 15 emyaka 2 waliwo akayanira mu kibuga ano omusajja bannange atwesibyeko kati kankuleko buli mwaka buli kisanja mu mmoloka kyogamba eri bayalazeewo ate nga teyafa wata yagizaayo osanga omwana avuga vitizi netuuka n'okukwata mu mbinabina gwasozeko ku vitizi ng'ekutte mu mbinabina nabyayo sister boni anya motoka kati kyekola edda gino empira ne givaayo nebeera bwetinga ya nkobogo emmotoka ng'erina enkobogo ngeringa esomba ebitooke bwe tulina abaka ba parliament emyaka 2 kanyange gwe nabyo musiramu munno yali empeka tajja kuba meya w'ekawempe Agiratifu Ssebaggala nokayine ya Allah tebaswala mubbo mumutima kati Agiratifu Ssebaggala wange nnyo naye bo tebaswala mubbo Agiratifu Ssebaggala yandibadde musa ku kyalo eyo twalinangayo ewaffe omukadde wali bamuyita Kawolawola
kati nga bofuka ku buliri nga bakutwagaje kutwala nga ne bate bagati bakutwala bagatuka kutwala kawolawola akulya enchato fuka toddamu fuka kawolawo nga atiisa kawolawola yali atiisa nga bagamba afuuka n'engo ekiro jukira buli mukadde yasera dadanga mukadde mwavu omukadde omwavu asera mulogo kwaba ate ng'agaana okufaga tukuza tumulaba kagaana okufa kadde kalogo ako kati agira tifu sigale waka osobola balira amasomero ago abaana bakubba bayinza nyamene newunya wali MP kati mbw abantu bamusabye ajje kubwa meya Kawempe ngaalwo umalumagala abaana abato agira tifu tojja mbega yira bagaba kadi omujiwala tifu mujja kuba ate agira tifu wange naye tonyiga banaye nedda kisusse mazima kati gwe nobagamba temwerabiranga Kyagulanyi Robert Sentamu kyegugwa n'avaayo n'agamba osaago oyogera kya politics mugundi nga n'omubaka yamwogera kubanga olutalo lw'ebbadiri bwe yali akuŋŋaanya abantu nalabyo neseeka omulala yadde naye antwana naye nadde saagala muwa budde era sijja bumwa olw'ensonga baseka bo bw'alaba nga tatambula anoonya ani atambula bwe twasalanga mu muzikiti mu ttalawu yaffe bwe twalinga abato twagendanga n'ekikopo ne tukisiba ku basalaba n'abakulu nga lwayimuka bwati ne kiyimuka enkutu nayimuka endulu netta ne museka kati baseeka abamu banfudde ekikopo baseka kyekikopo bazze banneesibyeko bwagira bwati lagibe abasajja bazanya lagibe osobola omukwata nasigala nga akuwalula paka lw'omukungu baseka ngenda kubawalula lino eddiba lyonna ndimale ku togenda kuzikiza twagala kutira seeka yenna bw'ono nnumba mu kamera ngenda kukulumba mu kamera wallahi billah nga sitamwe ntya Allah bw'ono nkubira essimu nja kukuwuliriza naye bw'ono ojja mu kamera bw'oti wenkutwalira nekuba naawe ozze mu kamera kanaawe olina kujja mu kamera nga bw'otalina bw'oswalira nange benswalira ngenda mbaga musoke mumudeke mu wiiki mpe mu wiiki eno seeka muzze ku mulamwa oyo seeka gugwa bankubira ssimu nali maze n'omugulira engoye Allahu akbar kuva kibuli ngamba obusiraamu ate nze kikwata ku busiraamu mpuliriza wallahi nali ngenda kumutwala wiki namba nali maze omusayininga ng'omwekutte mukutetenda manzani eno wizi ennaku 10 za seeka gugwa kamutwale kati so baseeka bange nsaba Allah atuluŋŋame bw'okwata omuzino guno towoomerera ffe wano nagambye ndi wano ku TikTok tulinako abalamuzi baddokita abasawo abasiibufu b'empisa abalumya emitwe abalogo abatalina mpisa abalina data abalina essimu zaabwe nja giteeka bwe nti ku kacupa okole live aka ona nga aweddemu ogende live gatubugume oba mufutyoni tebanamulaga birungi biri ku TikTok ye nga alaba nnyo ebibi ne bamugamba mbu yimanyi eyongeza emyaka 5 naye oli yeeyongeza emyaka 5 ako katono ako mufuti engeri gy'olingoma ebintu bya Allah obimanyi teweeyongeza gwe beerako paka Allah wali mujjulula beerako ate bw'oba ovaako tuwe mwanawo ebi nabwe ngamba byansikira no ate eddiini yaabwe yafuka bwakabaka oba bano abali ku Supreme mufuti weetoololedde bamukubira engalo mbu kyokola kyetuufu bantu be Shalom abasajja bano balina kyonna kyotannategeera omwana ali ku kamera yani ye jebbi omulaba asooka n'amanya Shalom yeetaaga ki kumuwaana ndi koyogera ku YouTube ya Shalom awo mwawukana koyogera ku kawundo ya Shalom mwakola ki mwawukana kati nakusuutira awo kati bano bonna abajja eno bano bonna gye najjanga abukulyako buno bonna okuvako yabukulyako walolonzeko ku nswa yabwe n'ogyeka mukama kati gwa kiswa kati jabbibwa kati abasajja bwe bakola ono ye tebamufaako kuba ye bamanyi kyakola ki kyebamujjako weeri kawundo weeri kati nga zino enswa ezijja be baana abali ku university yaabwe eyo sikaala ezijja ezandiyambye abaana abanaku zituukira ku baana seeka salamu aleikum seeka mbajja asinga akola bwati salamu aleikum obadde ogamba ki sheekhe mbadde nsaba ku sikaala ezo mpeeko 10 naam alhamdulillah saba Allah akumalire Allah akumalire nga sikaala 10 ozifunye nga buli mwana bamusaba obukadde 10
ogendo jifuna juke libo bosoma baba kusasula basomera Saudi nene Misiri obe Misiri bakusoma bakusasula none basolo gukuwa kakati ono babana milioni 10 ngatogenda kusasula azitwala skala 10 seremeka milioni mekezi 10 ngachikutte mu nfo kati njagala ombuliro no mufite bwagala aveko kizibu obubanya no mu protectinga oba nyo mukuma kiringa neyibawo ngo baddenga omutwala mu town buli nako gendo okukola n'okudda naye nga bakozesa bwawuliranga mukama wa ayagala kugo badduka mangu akubulire bagala kugo batereza lwaki omuyamba omutwalako omubbi kituufu ontegedde kati tasobola kati mwavuddeyo kati ngagwe wakati gwoine eddobozi eddene wano mu society n'ogamba Sheyi Mubajje wadde ogamba mbu waliwo ebyo bya TikTok n'ebino byebirungi bya TikTok Sheyi Mubajje alinga endiga basobola ogirya embwa n'egirya ekigambo kyokajja kiwidde ali muzungu alinga endiga basobola ogirya kigambo nga kinene no nkugera kyakulabirako endiga yo giraba bagirya embwa esobola okulya endiga ngendiga etunudde bweti ngendiga endala era babweti yo kenyini gye bali mu kulya nga tekaaba nga bali mu kugirya tulanga ku ndiga gye balumya mabega ojja kuwulira nti bankutte endiga embwa egiruma nga tekaabanga esirise bweti n'ekibenze ffe twalina endiga ku kiwaffe ku kyali Naggala manze ndiwe Naggala endiga ekibene kitandika ogirya ngendiga weri era twagenda tuuka ngendiga bagiridde okugulu kuno kwonna bwe kuti nga weri nga tekaabye nako naye nga yali kumpi kakati wano mu Uganda tebakusibira nti olina kyokoze bakusibira kwogera kituufu kye bataagala kuwulira bo so nze senga omuntu ajja naŋŋamba ali owunya akamwa nzirukira okugula kasenya kusenya mannyo yakaneerongoose ate ensobi tuziyigira mu bana abatugamba nga tonnaba kuweebuuka mwana kuweebuula abaana batandise okumuwa kubanga ate atalina basiraamu kubanga mu kuweebuuka lwaki todde ebbali kabeera imamu omuzikiti lwaki masikaŋŋana ebitogi muzikiti lwaki totudde ebbali bajja gula nga bagamba mbu oli seeka buno obusiraamu si bwa seeka okujjako ng'oŋŋamba nti seeka ye yaleese enkola obusiraamu baleese obupya kuba obusiraamu tetulina bipya tokkiriza kuweebuuka lwaki bakuweebuula nokkiriza Shalom omuntu okuwebula Shalom senga omukazi akuvumira waka mu baana nze Shalom nina muwala wange naye nze ne maama we twekwata ettayi bwe tuti naye omwana waffe olujjo oyinza ogawedda tuli mu kunyumya muteri mu kisenge si mu kisenge bale tetuli baawamu nga tusisinkanye naye omwana olujja gwebashamye ennaku zino era ennyina gyonyiramu maama we omulabe bwanyirira kaseka nayo kaseka we nnyina n'atwala ekikopo olutalo wano mu kutwala ekikopo awo nze nagamba kankubira essimu takabitwebye ne mutabuka nemukwana mayina omukwala kana akagumba nga njagala nkajjeyo nga njagala omukazi oyo abeere nga waludda lumu bweruti mama yakukola ki ekyo ekyagala omufuula waludda lumu atambule ng'ali bwati kakati nti buli lwe tuba nga tuli mu society nokkiriza bakukkakkanye gw'okyereetera gwe ng'omuntu olw'ensonga nti wano ku TikTok wonna ku channels zonna Shalom kankubuulire ekiro tewali mmundu waliwo ssimu omwana agenda kuvuma n'omufu ng'omuntu oyafa wadda na video zendaba nga omwana yagaye mufu kyalinga akayumba ka mobile money musajja naye ng'okamanyi kabeeramu n'akatimba katabinaguzino batekawo wali n'obugatto bw'ebbiri ku mobile money atunda obugatto n'obwa mu kavera w'Abachina obwa pinki simanyi ba mobile money gye bajja muze gukuba lipstick omwana gugwako n'amukuba ne kuno okuddiba sibategera gye baakijja era omusanga ng'ogasa okugjayo ssente takutunulako jebaleko nyawo nawe jebale naye nga lipstick ayise ne kuno gukwatise gumulinga kolansi jjukira bano abawala abajjayo ssente naddala bano basire queen abako na mutwalo ayagala kujjako kenda omutwala teguvaako wavaayo kenda bwe mubeerako nga muliwo bangi ku mobile money otazijjaayo asooka n'alinda bonna jebaleko kale maze okuinitiatinga ojjayo mmeka maze okuinitiatinga ojjayo mmeka kenda jjukira ono ekimukubuusa oluusi aba taziweza ne ku ndabika yaaba amanyi oyinza okuggirayo awo emiliyoni akakadde alakasire kunyuma bonna totobadde weebuti yalingi ekivaamu ng'akugamba onoobasendo batompe
message ajikulaga mu maaso ajikuba maaso zizo kenda osegena kati omuntu okuvuma akayimba ka mobile money mwana mubajje mbalinga akayimba ka mobile money era mu wiki yemu eno kunaku lwayidi olwawedde president wa NUP principal yavuddeyo nagaana asalyamu n'abasiramu b'ekasangati yasinkanidde Sheikh Burhan Kiti omulungi ogwasoose Sheikh Burhan yabuulidde abadde voko nadda ku ddembe ly'obuntu waliwo abavuddeyo nga bagamba Robert Kyagulanyi Center bamutuuzizza mu maaso yasalidde mu maaso ku layini esooka abamu tebabadde basanyufu nga bagamba lwaki nga bagamba layini esooka ebeera y'abamanyi lwaki bakutte Robert n'amuteeka ku layini esooka mu ddiini yaffe ey'obusiraamu abantu abo ababeera awo okulina na imaamu lwaki babayita abamanyi nti imaamu ono senga agwa oba n'afuna obuzibu ono ali wano ku bano alina okuba nga asobola okuyimirira ali n'akola ki n'agenda mu maaso n'asaaza ekyokubiri imaamu ono senga yeerabira bano abali wano basobola okumujjukiza ekibuzo kyange kigenda gye bali President Museveni bwe yajja ku kabuli ku kasozi akawano Kampala mukadde n'atuula mu maaso yali ulama yali mumanyi yali afizul Qur'ani tawanyadde yasaluna ontegeera kakati mu bintu bino bibalina okumanya biri bwe biti buli omu alina byabayagala oyisa obala abamu babagala kuwulikika naye kuvaayo ko abeeko kyayisaawo tewaliiwo aya nze njagala oli agimpe mu Qur'ani egamba nti atali musiraamu tajja mu muzikiti kubanga ku mmanyi gwe babadde boogerako yabaddewo awuseka kiti yabaddewo ate si yabadde asaaza kati Kyagulanyi ono eyayina jjajjaawe ajati Aida musiraamu jjajjaawe kati njagala ombuulire yabadde ayagala akola ati Kyagulanyi ali ku ssa ly'omuntu gwe bayingiza bunyo omanyi baseeka bwe basinga okwagala ennyo we wano nga basomeddwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tumaze okusomera abafu nam seeka ne bewazze nabo n'ab'omuzikiti mbazi basatu tuyingireko mu nnyumba ogenda okulaba agamba balina akagambo k'Oluwarabu nam Sheikh Faddaru mashkura munda luwombo kukaaba biraawo kunaaba ngalo ogenda okulaba seeka ne Juba atandise okusika jjugira bali ab'omunda mu ddiiro bebeesekenera ebidiisi ebinene Allahu akbar kino kya nnyama kiro kya nkoko embuzi enyo kyeko kanko example ngeyaba bakaluba ba Umar Katongole bw'aba akusiibula baseka baba kuyita ayise seeka mafu oba wakakadde ebbaasa naam Sheikh we bali kujja barakallahu fikum kyokende ebbaasa we bunyi byadde atwala munda mu Juba asirika kakati awo baagalawo nnyo Sheikh yamse omwalimu amafuta munnanga amafuta g'omwalimu naye ng'omwalimu we bamujja avudde kisaasa agenda kyanja n'omuza amafuta gammeka ayagala ataano tekirina buzibu olw'okuba nti yasoma eddiini mukulembeze waffe naye atereere ye atereere mu layini abuulire ebigambo bya Mungu eyagulidde Sylvia emmotoka lwaki Sylvia yeewoomye omuntu okugulira Ssekakiti emmotoka lwaki tebamuwalabula ogulira omusiraamu emmotoka bamusima busiimye bambishe Allah alisina kimukolera ekyo tebakyogerako ye muntu okupama kungulu ne yeegana nga yasembyeyo aizo balwo omulala zeeyo waliwo pangisiza ku mizigo gino kati emizigo gino gitegere Shalom waliwo gino emizigo gyaffe egya layini kati nga waliwo kino ekiyigo ekibeerako ekibaati ng'oluggi lwa kibaati muyimirira ku jjinja kakati ekiyigo ekyo ekino ekitundu kiba wabweru onaaba omutwe guli wabweru ate teri muntu anaaba nga omugongo agukubye ku luggi oba otunudde muki kati ono ajja agenda okuddako ajja na bino wammanga baketi ng'agisanikiddeko omuli amazzi kuliko bulashi agenda okutta ekigere nesiripa kuliko kasheva obadde nakakongola ensenene kuliko akasenya
Mulimu abamu abalina ekigere naddala abakyala ngo omanyi omukyala nga alina ekigere size 45 mwesonyiwe ng'agenda kikuusa kiyinja bajja n'ekiyinja ekibagula mu bino kya 10 kino ekirimu obutulituli ekya black ekyo ekimanyi ekyo ekiyinja kati najja n'ekyangwe side eno kiganda side eno face tawulo ebyerukumu 5 kati najja n'ekyomugwa jjukira ekyomugwa kiba kiwanvu kyateeke no mugongo n'aluka n'akuuta bw'ati bw'ayimba akayimba tajja na tawula ajja na kaleesu akasibirano bw'ati n'apaakinga bucket newali yaliyo jjukira tooyo ezisinga ebiseera ebisinga ziba za kirobo kyekiriwa n'okwata amazzi n'oyiwayo ez'omukibuga wase n'amazzi wali eri n'oyiwayo kati abeera n'ekirobo kakati abantu abo bagenda kunyiiga naye ng'omubuuza kyekikonyiza okubuulira ekituufu kuleeta Robert n'akulembera kyekibaluma bo nze Robert ndamuleeta era bwe nali muwanisa ku ssomero gy'asomera ku Jolini Academy bambuuza wa ddiini ki nimbagamba mukristaayo si musiraamu bw'ali yagala Allah nga akkiriza alisiramuka oyo omwana bwe mba nzuukuka ekiro okusaala ogenda okulaba kuba ye abeera ku TV jjukira mwana muto mu kyalo gy'adeba tebiriiyo tannagikuta bulungi nanyo ogiraba kwegamba zinamu access firiji TV ne pako n'enjimulaga bye bagikozesa ne sukaali ekikopo kye bwe kibeera era amannyo najjayo n'omugati bikola ki kati abeera ku TV enjala n'emuluma n'agenda mu firiji najjayo kyanaanywa oba n'agenda ateekako caayi gw'ogenda okuzuukuka nga yamaze dda okulya ebyokulya wali ku TV kati agenda okuwulira ozuukuka kusaala n'agala tugende tusaale kati sina kye mugamba ne bw'anakeera ku makya n'agamba agenda ku kyaki nja mumutwala paka lw'anaamanya kye yeetaaga kuba teyeesalirawo n'amanya obulungi obuli mu busiraamu nze mu kwatano nabadde ndi mu kusolooza Qur'ani natwalidde abasibe ate bano ne babasiba Shalom ekibateekesayo okutereera bakomewo mu society nga bateredde reformed kati nengenda ne mbatwalira ebyokulya biki ninawulidde seekanga era akinyiigiddemu kuba nze nalina atali musiraamu yankulira n'aŋŋamba nti ali onguze omuceere kiro 10 wallahi gayo bamuyita kyazze n'aŋŋamba nguze n'emisaalo naye yaŋŋamba nti si musiraamu ze namuteranga salaamu nga bw'agiddamu gwena naye kanso yaŋŋamba nti yonna si musiraamu n'agula omuceere gwe natwalira abasibe nalambula amakomera 4 mu kisiibo 4 prisons nendiisa abasibe ebyokulya n'ennyamba z'emizikiti 2 nengula Qur'ani ezitaka wansi wa 3 genda obuuze seeka mu kisiibo kino yantwala yaguze Qur'ani mmeka aweze 2 yali yasiibulwa bameka okuleka famire ye n'enzigi zaabadde enzigale ezabase abasiraamu bagaddewo n'omusanga n'omuceere gwafumbye afumbye ekitalo naye nga gaddewo ng'afumbye kitalo tosobola kuafodinga muceere gwa $5 mahumudu kiro y'omuceere gw'okubeera yagumu 2 olwogamba nti gugulidde omuceere alina kuba nga kiro yagumu 2 gumu kitundu ekiro ate guno gwe balya guno gwe balonda Pakistan ye Pakistan ogoba gwetaaga kukola woonye guno ogw'okuziika ogw'obuyiibwa baguwa buyiibwa omuceere gwaki ogw'obuyiibwa gwe tulya mu kuziika gw'oyise ogw'obuyiibwa era Shalom bwe batosobola kulya muceere ogwe waka omanyize enako ebintu byemmanya nti omuntu teyeesobola Shalom ekisooka okulinnya boda y'ababiri wali ogimanyi ngiraba kibuga twagirinyanga muganda wange kandi 2 omwadda bwayise omulala mperero omulala tuteezi Shalom omusajja akunoonyezaako omulala nga kwoli odawa nabweru ojja tuwa 3 nga kwoli nenge embeera egaanye ng'otudde ku booda n'ayimiriza kasitoma omulala ensonga ey'okubiri Shalom ye muntu okulekawo embeere nga gw'ogiraba mpya mu tawuni gye tukolera n'alyako n'alekaawo talekaawo bakuyita baleese ekyennyanja engege agisokodde lunono oludde eringa egaze naye nga bw'ogikyusa bw'oti ebannamu olaba namu amatoka akutemu nga bw'ayagala n'akawunga naga emmere ntogisuula ali bulala katumuyite newakubira essimu ate akuyisaamu lubolu ali nojja
noloko gitandika noloko tukingiriza obwavu Allahu akbar obwavu noloko gitandika noloko gaye kyokka n'omwebaza va kumwebaza noloko wano omukazi yagifumye nga bw'amanyi omunnyo kazo asooka okutegeera ekyo omunnyo gwe tegukyuka naye ng'omugulako ddi oli yaguze okunywera akatunda mu kacupa ka lwenzooli nayo mbeera mbi awo olumbi akeedi okutta eji z'omu kibuga ozikutte oti ozikutte bwoti akacupa ka spice Diana nga mulimu katunda mu kacupa ka yaketi n'akaseke bakakuweerako wallahi mbeera mbi kuba akatunda ka disposable katandika ku 2,300 kasatu kana akacupa ka lwenzooli kaye ka 10 okulya emmere noga byanjalo banjiremu kasupu k'ennyama ng'ojja otalya nayo si mbeera nnungi Shalom omusajja bajja ne bakuwa menu n'atandika mulina ki naye nga wallahi oyina 10 meka 5 nomala najjukira menu yeye omwana mubeera muki mutwe abagimanyi emmere yonna weeri enva tulina ekyennyanja tulina kawo ennyama ebijanjaalo ebiri fresh mulina ebisi ebikalu ebiri fresh ebisi mpe emmere yonna mpozo nga mulina nvaaki yefuula ataziwulira tulina ebinyeebwa we have fish chicken tulinawo n'empuuta ebinnyanja mulina paati ki waliwo ekikira n'omutwe mulina embuzi y'omubinyeebwa kyotayogeddeeko embuzi yombi ontegeera kyotayogera mulina ateriibweyo ssebo naye tulina ebinyeebwa mu nnyama n'ebinyeebwa mu butiko mpa ebijanjaalo naye ompa bibisi naye njiramu kasupu k'ennyama biggwa mmeka ebyo byannya byonna mpa ebyo mpeko n'akatunda obucupa obeeramu wansi mu firijo gye basandukula eyegulamu banyimpi naye eggula bwe kyeggulira waggulu obeeramu munda ekibaketi n'akwata akacupa n'akaliwamu nga n'obukokoliko obulaba mbeera n'olwokuvayo n'oyimiriza boodi mwinga okuliira mu budde kakati omuntu alidde ebijanjaalo oba osokoola ki lwaki temulira mu budde saa 7 nnyo bbanga olya lanci kakati ate ezo wooteri oziraba baddira supu w'obummonde ne bamwongera mu w'ennyama kubanga ow'ennyama baamuyiye mu bijanjaalo ontegedde ono ow'ennyama yagenze mu bijanjaalo kanaddira ow'obummonde bamuyiwa mu nnyama gendayo ku ssaawa 9 bakuwa supu nga bamunaabyemu ngalo ne baddira ekijigo ekyasenye mu bijanjaalo mbanya mu byennyanja kyekisenye mu nnyama ogenda okulya ku sowaani omwana agisawo ka ttawulo aka pinki eyo si mbeera nnungi kigambo kuyimirira ku kkubo n'okwata fooko n'ogifumita mu mmamba ku lusaniya n'ogirirawo naye si mbeera ali muzungu tuleke naawe akamamba njagala kali akonze kasaagala katwala waka si mbeera nnungi kwata fooko yange awo nakasero ku muzi tumaze okusaala senga kirole kiwa matuka eyo nga kiganya okwo kigoyeberedde omugoba waakyo bane emmambayo Shalom waliwo embeera kati kanguleko Shalom waliwo embeera gitwala nga tulabanga ennungi omuntu okujja okutwalako nga tugenda mbalala akukima waka nga tugenda amadda Shalom obeera nkisaasi jukira mujja munyumya atandika okunyiga mpigi ng'anyiize dereva mukaga gwakiro okyali mu kanzu zino ze wazira zo ziri mu kiveera ali oddawa makimbye ye Shalom ayina emmoloka dda kisaasi makimbye jabbi oddawa wakaliga okay asikaisi ojo oddawa nzira namasuba wane batunda ensenene wa Busega Busega wagenda bakola watya mukaga gwakiro naye kyo namasuba nje Busega ate nno nga yazibajje nako ezibatwala ate naayina emmotoka ng'okyasaba amafuta nga naawe gyodda naawe oli munaku omuntu agamba tugenda kuziika ffenna tugenda mu bende naye nfunira abagenda ate bampeeyo ebiri oli munaku era emmotoka genda ogiteekemu ekikuubo oseka ebya special ogiteke nga ku kkubo oli munaku kuba obadde ogenda ne bwe twandibadde tetuzze obadde ogenda kyovula nze Shalom kyenkola okimanyi zisaba ssente
naye wenkoma we mukoma bwe tuba tugenda Mbalala mbatwala nembazza sikuteeka woyagala nkuteeka wenjagala zennaku zessa kujjako zikole ki zikuongereyo zitandikirawo nayo zikoleko okwewala okuyombagana n'abantu watujjeko sereza fulakyo tulekano oyagala bali eriyo kati ng'abawala nga Shalom wenna w'omuteeka ng'emmotoka eyina weemuleka n'akwata engatto n'essimu n'abiteeka mu mabere n'alyoka apirimpya kubira ali munda maama ng'abeerawo eyo abeera katwe mu nkere waliwo omukyala yali tayogera no ng'alina akazindaalo ayogera no kati olengera mu maaso ga Shero Mulago wewali ekikubo wennakkirira bwe nti n'emmoloka eyina weekoma naye nasanga ebijujjulu ebinyirira ng'omuwala ayina ebbina naye nga gyali eyo kati ng'olina w'omussa yene yeeyongerayo essimu enabba mu mabeere Kakonda agijjamu aba ne busapatu omusanga neeyonga munene ng'osobola omugabira omuzikiti ne gumala naye ng'asula eyo embeera naye bwe obwavu bungi ali muzungu obwavu bututta mu Uganda Shalom obwavu bungi obwavu bututta Shalom omanya nti obwavu bungi gwe mwezi okugwako ogw'ennyumba nga sere toziraba ate leero lumu lanjo lyaffe tasukka ngezi ate va ku ttaano waliwo zino ennyumba zebapangisa nga buli lunaku lw'oyisamu bakuteekako omutwalo kyokka waliwo omwezi gwa 28 February kyokka ate ennyumba ezo ziraba bw'ogyebakamu tofuna sente zigisasula olina obutagisulamu okufuna sente zigisulamu olina okugenda oyiye okole tegede oba kiro oba ddi olina kudda ku 6 olina kugenda ku 11 jukira ekikutwala 11 nga takisi zinnalinnya takisi okumanya teziba za bbeeyi ez'okumakya mutengo manyiyo bajja kuterawo mutenga kiri saidi z'ebwagise osanga omwana alinnya ne kacupa bwati takisi babanga abatudde mu kkomera oluggi bwalugala bati lubwatuka ng'abaasa oluku kati site yalinja amafuta eganyo ogiraba ayita n'ayiwa ebwayise 5 ku 100 eyebwayise ekujjaawo etwala abagenda Kaleerwe era ebayisa bweti etwala abagenda mu Lufula mulimu ebidoodo mulimu abagenda okugula emitwe mulimu abakazi b'ebibaketi mwagenda okugula emitwe gye batunda ku kkubo emitwe gy'ennyama kati ne mugituulira ate bana ow'ettaaya agenda mu bbanka agenda okukola mu bbanka ffe tumanyi nti abakola mu bbanka bibagagga baavu so abakola mu bbanka tumazala aba obbi baffe abakolayo ate oyogedde ku kyaba obbi Shalom obbi bo balaba buli lwoba nga tolina ba obbi bo nga tobalaba oli mwavu tebaafa ba obbi nga tobalaba oli mwavu tebafanga kyokka gye bali po tebena kye bakwagaza they are well off buli lwoba nga tolina ba obbi bo nga tobalaba ng'okakasa wasoma tebaafa tolina ssente mukyalo kimanyi mukyale waffe Shalom tebatubikira lwabutaba nakiddako wekanga bwekanze ngaga kojja gundi kojja Juma yafa noga kojja Juma yafa ddi mbo yakamuziika juzi wallahi nga tebakunyeza Shalom tebatugamba mikolo twadde n'okwanjula nno wiiki ewedde Masitula baamututte ani yamututte omukolo gwabadde gw'amaanyi Masitula baamututte n'otuuke waka kale ng'ogutegedde n'olyoka ottunka ne tenti nga gwagenda okugityayo okugitimba tenti z'okufa muzeta kyennakyewasi gyakutimba n'olyoka ottunka ne tenti n'otunulira embeera mw'obeera oli eyandikutte emitwalo 5 gy'omwana aleeta amazzi oli kagaali akataliiko olujegere kuba kaba kakwolola amagena n'amaddi wano ku muti ne musibawo mugwa waliwo ebidomola 2 n'emabega eriyo ebidomola 5 okawallahi ogenda okuwulira atudde wali eri ali omukyala okugubikkeko endagala gwali awo wallahi toyina sente sikamuke ebiki ebyo bisikeemu wano nga babegabega gwosinga okuba omukambwe lwaki oyagala osigazako gwonootwalira abaana
Gwasinga bba mukambwe nga bagaba emmere. Teri gwe bakwasa ntamu ya mmere ayina ssente. Omukambwe. Mbadde manyi bitiibwa bagamba gundi waffe Brian yamanyi okugaba obulwe nga Brian gwabagaba kati omuceero. Jukira buli lwofuna ssente omutima omubi tosobola kubeerayo omwogo omukka. Ogenda nobalamu akaswani omwana agenda kuboggolera ng'osobola oggirya. Ne weetuulira eyo kakati kye bakola okimanyi badinda Ali wano ya mukambwe ku mmere. Jukira obwavu bukubuza empisa. Ali ya muka tonnalya. Noonya ku muntu. Tonnalya mmere. Wala sinalya. Nakuunyako bw'ati. Sinnakuwa mmere okakasa. Naye nga gwawunyako nno kitaawo ng'oli mu kibuga eno Pepe yataatawo gy'ali mu kyalo kibuga kimuwunyako. Tokikola naawe. Tokikola ati kireke. Tojja tutta buso tuyingidde. Eyo girabe. Ayingidde nnyo. Shalom. Olutuulo oluddako awo njagala tutandikire. Taata wange omusajja ow'ekitiibwa kutya ndogo baliko tonnalya muzeeyi. Bakyusa katata wakyusa n'ennyama n'agiyita supu. Pane kwekyo ekigumba taata wombwa. Nenga Shalom osobola okugamba Sky Soja bakwe ali bakuwe. Ne tuli emitwalo ameka? 3. Nenga kiro ennyama yagumu kakage ganyo okugula kitaawo. Muzaffalu ali mu kunya kitaawo mu ngalo. Tato naga bampe ku kigumbe ekyo. Nayambala ekkanzu ngenda n'ekyalawundi wano ekitali kitunge ekofiira. N'alyoka atuuka mu kuziika. Nga nene nga tojja ayambadde nigini zeemu ekituli. Nenga gwe zooyina ze baatutte ku mazzi tomanyi ziri mu bbuutu. Javaz oyina omuzikiti gwe weekutte ogenda ku Javaz nyamusobola weekutte osibulula abantu ku kyalo. Mulimu muno abasajja bamanyi nga bagagga nga asobola okugulira bali awo embizzi. N'agamba eyo gyoyokya togikwatako. Gireke. Y'abantu basikayi bajja bantu bange. Funa emino gy'amatooke n'ennyaanya. Naye nga wallahi kitaawo ali ku kyalo okwo ayoza ngoye maama wo. Kitaawo ayassa enku. Njagala ombulire taata wo nga waliwo ekiti ekyamulema. Kendo be taata wa gundi kabaka mu mbazzi. Naye nga kuno n'ennyama etuusa omuggwa ku ddiba. Naye wakavyo kanyali akati tukaka muzeeyi eyabadde agira bw'ati. Yabadde asala ekiti. Ne bagamba naye nga muzeeyi bw'oba omusiise bulungi asobola okunoga butto. Kanoga ennyama yonna yamuggwako bw'ati. Gwatenda amaanyi ku kya. Lwaki? Nti Shalom tuli mu mbeera eyeegulumiza ffe ne weefuula ky'otali. N'omusanga ng'omwana namukwata ne mmusuula ewaka. Omwana wo maama wo omanyi bakazadde bafa abo balaba. Kyova nze maama wange tasobya ne taata. Kubanga bwe nkwata omwana ne mmusuulayo sukaali naye waamukoma. Asigaddemu waani? Wa muzzukulu ekituufu. Sukaali alina waamukoma. Sukaali asigaddemu? Kubanga nze washama yajja okumunywa. N'agamba nti ayagala okunywa omuka ogenda kunywa kitundu. Gwagala okunywa sukaali. Oyagala okunywa omuka. Nagalamanga mwali bubi. Twalukako Shalom ekiseera. Okawuliddako ng'agala okunywa sukaali omuka. Olina kunywa kitundu. Kati wakiseera twalukanga tugenda kunywa uniform. Mwenna. Bayiwa mu binika. Oba anoze, oba tanoze, ayizulu mwenna mugaya kunywa oyo. Uniform, teri wakala nti kanywa okuwaali ate uniform. Kati bazadde baffe bano tubafeeko. Mu mbeera yonna ne bw'aba yakukola ki? Lowoleza mu mbuto ze waakajjamu. Bannange. Lowoleza mbe waakasindika okuzijjamu. Okuba nnyo. Yes, Shalom kankubuleko. Buli wange ogamba nti nno mama wange namukyawa ne taata wange. Banyiiza. Waakajjamu bameka? 7. Yakujjamu? Guba kwata omutwalo gumuteereko. Shalom bwe nkwata Sky Soja ne muwe emitwalo egi. Nempeeza ne mmanga ne agenda okwebaza. Maama. Sky ajja kuyomba kala ampadde 2. Kuseeza alina. Nze mama wange kuyidi yampadde enkoko. Nenga sigenda gifumba. Kubanga nade sigenda kufumba nangamba enkoko giri. Naye mama wange yankolera ekintu kye natya. Nakwata omwana muwe school van emutwale ngemusombe kusomera ngamba va ku yeseresete wali. Kumacha 12 akeranga agenda okusoma n'amutwalayo n'amukimayo. Namubuza omwana akutuuse nangamba nja kumala kufa. Twali ntuuka. Ontegeera muzzukulu we. Kakati gobere wano ngambe mama nkubide simu yeetaaga emitwalo 2 tandika okuweza naye naawe maama.
Mama nawo so nange sinasasula rent. Mama nange n'ebizibu byange. Kati nze ebintu bibiri. Nimba mbadde ntwala sente za rent. Data naggwayo nsooka kugula data. As a must. Uganda bwekyuka nga toli online. I know. Nange oluzuuka. Ntandikira ku simu bwe nti ekibadde kitambula. Ne bwe mba nkukwana Shalom. Nkugambira nti ono mujjawo. Simu. Mujjawo. Mwesonyiwe. Toza mbu lwaki oli ku simu ng'olina. Anti omukazi anzo gamba obudde obusinga omala ku simu lwaki obudde obusinga obwa simu. Nakubidde ku kingojja. Yabadde simu. Mwala nje. Goma ekigambo bwagamba lwaki obudde omala omusimala ku simu sengambo mala ko ngambadde nkusindikira ssente. Tata kyaso akyogera ekyo. Mwanyi kigambo omuntu kuwa ssente nga tomubanja. Tulwawo. Era Shalom abantu abagaba ssente ng'omuntu takubanja. Tulwawo bafuna. So maganda bange mbasaba tufunemu ak'obuntu. Abasilamu bange byonna bigenda banyiza ne sigenda bagamba bibanyiza byokka kuba simu mwangulira essimu yange bibasanyusa. Sigenda bagamba bye mwagala kuwulira kuba essimu yange. Sigenda bagamba bye mwagala kuwulira kuba teri agenda kuva mu kifo kyange. Wagenda okufa mu kifo. Kuba ne lwe nazaalibwa mama bamugamba kuliko omwana. Ne lwe nafera ajja mugamba nti nga kitala eky'omwana wo. Kuba omuntu aba n'ennaku 3 ku nsi. Lw'ozaalibwa, lw'ofumbirwa oba lw'owasa ne lw'ofa. Ennaku 3. Kati abatagenda kuwasa. Tulina 2. Yekambuze domusula mu bbala Land Defenders baleka. Era kati ekipangisa ennyumba abasinga e Kampala. Tukyusa ngoye. Tekamu bintu. Ate nno kakati nebyo bikola lwakuba tolina mmotoka. Naye oba n'emmotoka. Twatekamu n'obubaawo. Mubeerako amasaati. Nga tozibeera mu mabookisi. Waliwo abayomba manyi okujjula amagoye. Kati kujja kuba n'abagula ebigato by'eka mwokya. Ne bayiwa ku kkubo. Friday. Ekyo ekyogumu ekyo tolina bw'okiteeka mu mmoloka kuba n'ekiba si kyoze kiwunya. Kakati bwetaaga zino engato ezibeera mu bookisi. Ng'omala ogirongoosa wali mu kibookisi kyayo. Ate si mmotoka zonna kuba buli mwezi emmotoka nga ziyingiza enfuufu. Zino ez'okunyola akantu endabirwamu eyambuke. Neza taxi. Kati bw'oba ogiyina n'oginyola bw'oti n'okola n'omukono bw'oti tosaamu ngoye. N'emmotoka bw'oba ogitulamu nga tekaaba nga tosibye seat belt naye togiteekamu ngoye eyingiza enfuufu. Because emmotoka bw'ogitulamu bw'oti erina okuwuninga. No, you're not safe. Yes. Naye bw'etakikola n'esimbulya. Tosaamu engoye eyingiza enfuufu. Natula emmotoka y'omuyaaye ng'eraga sayini ya gunja mbandi break mweri naye ng'etambula. Gireke mba mutambulira mu bulabi lwaki obuza bulamu mu buzanyi. Emmotoka ali ng'ekolaga hand brake mweri naye ng'emmotoka etambula. Ngamba abasajja nga bavuga mmotoka. Gwe waliwo ezo ez'endabirwamu. Kati n'endala emmotoka ng'osobola ogiteeka mu looka ate n'osika oluggi. Olaba lunyiri naye togisaamu. Okeberako. Ekisonero kyesiga. Kubazikaye munnange. System zijaaminga. Bireke ebimula tuyagala nnyo okweteeka mu bintu ebyo naye nga embeera kiringa okusanga ng'omuntu asula mu single room ng'ennyumba lina nakisaaka ate ng'alina ekyuma ekyoza engoye. Tetugenda sukka wano. Mbadde ali muzungu naye kampisewo ba saponsa bange. Mbangu tusibwako Solange Women Slap abakyala abalumizibwa nga muri mu nsonga ng'onya menstrual cramps. Genda mu supermarket drug shop zonna eziri mu Uganda wageye mu mpeeyo ka Solange Women Slap. Gwali ebweru Uganda ebituukira. Bajja kuwa Solange bulungi nnyo ddala. Ne nkujjukiza Friends Road Trip egenda okuba tugamba tutambula mpola tugende ko Zanzibar okuva nga 12 paka 19th July. Those are 80 days from single 2.5 couple 4.2 tugaya Zanzibar transport ewokusula n'ebyokulya. Sente mekata ngesigina nko Zanzibar kimanyi. Tugende single 2.5 couple 4.2 single 2.5 ng'oli wekka. Sinagenda kuhumula netaga milioni 4 ekitunga tengende mwezi. So agende kati gwe ja kwogera n'omugagga akusire kuba gwe olina following y'amaanyi. Agala booking agenda Namirembe bus terminal kuba kuli ku bitaala wapanga bus za Perfect ne Freedom obenga obooking kwa kusimu eno 0788 42 5952. Nankujukiza Biva Organic and Body Supplements abasajja tutambula bulungi genda obenga munango ofuna products za Biva Organic and Natural Products. Awaloka wake up call musajja nga towangala sawo malamangu kwa kusimu eno 075 nkaga 24 mpeze baso nange suda bafune ndako katono nyaka wake up akobutawangala wake up atawangala mu kisawa abasajja omayi waliwo molufuna mu kabugumu awo
ng'olufuna ogologulira akaya mwana mubuzo kozote bwobanga ofuna kabugu ng'olufuna kabugu mu bwoti toddamu ate amunga omwana kuzannya nako wakusimu naye akandibadde mwogedde akantu ako 07526024 kaba achale nakuziro bagala gali kasawo kole kasawo nembajukiza twafunye sponsor byamta Suda Properties Limited baina amatake nakawukawo kati bakoze offer na ika namba eyettake nakawuka so ne nakawuka okimanyi nti nakawuka gulo bali mu dukola okimanyi nti okuva ekamba tuke nakawuka mayiro 10 teziwera nakuwera Goiba ndolite natete boti banakawuka. Banakawuka yo so kuchire natete banga bane walo bawa. Ne Kuntebe road. Kati abadda inetaka yaguze yika namba bali mu etaka poti badiza milioni 35. Basaze edi offer milioni 15 shapa atano ku 10. Enakawuka kwa kusimu eno 0772 nkaga mu 5 atano 2 38 obakuba ku 0709 2 06 00 Suda Properties gendo ettaka milioni 15 enakawuka kyapa first come first serve musule bulungi tona abantu bogena nina bakama mbadde nerabidde baganda bange bajukiza abazo and sons bali kumukwana kedi batunda bed cover kigambo kusula ubikireke nabala abalina obutimba bulungi buno obwetoloola no byokwewano omuntu omusanga yewana nze nakuguka mu nsule embi dekera awe bye byekisiru byo genda kuziwandi sandi mulekera okusula obubi mulimu abalina amasuka ngoyerako mere esuka bayisula mu ennaku 2 ne suka no isula mu weekend ko kwezinga ngeringa Rolex tochikola Rania Gadgets asangwa ku Pioneer Mall atuna tabu z'abana nebyo kuzanyisa abana akubabo kubi Classic Skin Therapy abayina embalabe nga yakutukane ku mwoyo balwano ntinda mulimu abayina embalabe nga kuli wanno embalabe nga eri ku mwoyo oyagala kujja konko neka nkubuza embalabe ezo zibonera ddala ibona bana bawumula amatunga alina ku nebindazi jukire naku zino abakazi mukazi agana ganti nkombako katena ngo kukombako nga kuli keke indazi baba ogwe manya ina obanga bino babutabu keroids obwo buzimbo obwo kutu buwonera ddala nabo gira ko ddala basomere n'abantu bajeeta Classic Skin Therapy walona mwe abalina mugabo ono nga kiringa ekyettaka ngolinga obutungulu bwasiridde baganda bange toyina omuntu bajja ku langa tokuba abantu gwe bali abana bebintu byogera bye bibaliko enamba ya Classic Skin Therapy eri 0754531115 nange kenyini kama kwogera ndi photographer we mulimu gwenkola nkuba bifaananyi ate mulidde baana babe tujja kwogera ku mboozi ate mulimu gonna oguwangaza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oguwangaza kyakojjebanga